Nesimye okubeerako nammwe eno ya alipoota y'embeera y'obudde okuva Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi. Omwanzenze Bulia Victoria ogibatuusaako. Bwe tunula ne ku kifaananyi kya Ssemugenze kigudde ku Ssemazinga Africa kiraga nti omukubo gw'enkuba gukyekuumidde mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa y'ensonga lwaki yo obukiikakkono bw'eggwanga lyaffe bafunayo ku nkuba. Wabula empewo enkalu n'olufu n'omusana okwaka lwo luva mu butiti mu South Africa okudda mu ggwanga lyaffe. Wabula ku makya mu masekkati tusuubira kusana okwaka nga bwakakubamu okuli Masaka, Nakasongola ne Bugwanjuba naye era tusuubira kusana okwaka e Kabaale. Wabulayo Masindi tusuubirayo ekire ky'enkuba. Buvanjuba naye era tusuubirayo kusana okwaka nga bwakubamu. Bukiikakkono naye era tusuubirayo enkuba okutonnya Arua n'eggulu. Olw'eggulo mu masekkati tusuubirayo enkuba okutonnya ekiwoga ne ku degrees 31. Wabulayo tusuubira kusana okwaka nga bwakubamu ne degrees 29 okutuukira ddala ku 31. Bugwanjuba naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba e Masindi ku degrees 31. Wabula yo Kabaale tusuubira kusana okwaka ku degrees 25. Buvanjuba naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba ne degrees okuva ku 27 okutuukira ddala ku 30 e Soroti. Bukiikakkono nayo tusuubirayo ekire ky'enkuba ne degrees okuva ku 29 okutuukira ddala ku 31. Ebyebunaayira tusuubira kusana okwememula e Cairo ku degrees 39. Dubai yegenda kubeera ku degrees 44. Wabulayo Nairobi tusuubirayo ekiddedde ne degrees 22. Ebisobodde batuusaako okuva Ministry y'amazzi n'obutonde bw'ensi. Sigadde ndi Bulia Victoria, mweraba.